It's life in Christ. We are finally back. How are you people doing? Kanso kama katonda bankomidde baddiale tukomyewo mubalu tusabira mubali nate okubanga mutuguminkiriza. Thank you for keeping it here kubanga mubeerawo even in our absence mabi mubaddewo twavaawo nga tuli mu 10k katugenda mu 12k. It means you've been subscribing even in our absence. Mwebali nnyo mwebalire ddala mukama katonda akibabalire nga mbagambye tukomyewo ne church galo tugenda sigala tubaweereza ngenda sigala gyendi nga mbaterayo updates zonna ezafujju gyeziri eyo ngenda kubanga nzongera nate okuzibateerayo eyo ku church galo mwebale kubanga munguminkiriza baddiale tebibadde byangu naye nebaza mukama nti munnyambye nammwe nembanga nguma si byangu. Kano lwakwa leero nina story gye mbaleeteddeyo ono omwami ono gwe mulaba alina ebigambo byesisoana kuyisa mu kamwa byazze ayogera alina ebikolwa byazze akola ebiswaze nnyo naye just alina ssomo lyembadde nate njagala okuwaako olunaku lwaleero naawe obeerenga oliyigirako nti katonda tamanyiirwa katonda tebamumanyiira era gwe kale oba oliyo nga weetegese okumanyira katonda ayise wano n'obutakutta naye nakwekolerako kati ng'ono gwemulaba yavuddeyo n'akuba ekitabo ekitukuvu ebitabo bye tutya Bible nga ne weegwa wansi ne kuva mu ngalo n'egwa you feel over what n'ogamba mukama katonda nsaasire biki naye omwami ono gwemulaba yavuddeyo n'akuba Bible n'agyokya n'agiteeka ku musalaba n'agikubakuba n'agamba mbwe abanja mukama abanja katonda basente meka ezimutuusa mu kukola ebikolwa we bityo naye kyonna kyekiri just ayina essomo lyetwetaaga okubanga tumwigira kubangi bavuddeyo ne bamwogerako ngenda kuwa abantu ab'enjawulo abavuddeyo ne boogerwa ku kikolwa ekyo era nga mbavuddeyo ne Pastor Tom Mwali yavuddeyo n'ayogera n'agamba omulyalabye omwami akola ebintu ng'ebyo biki like ogenda kuba weewulira speeches z'abantu ab'enjawulo naye ka clip gye kakoma mukuteereddeyo ng'ataawa ono gwe mulaba kati alina mu ddwaliro mu kaseera kano naye n'abasawo tebalaba kimuluma ekyo kye bayita okukungula kyosize nti kati mu kaseera kano ali kungula ekyo kye yasiga ali mu kunoonya bulamu bwe ali mu ddwaliro naye n'abasawo tebalaba kimuluma lwaki kumanyira katonda bwaba munzikirize mubawe abayoga bakaana Maria empoko z'obwe zonna zamuyiseeko dda emboka eno mu ggulu biso lidimu ebya Yesu eno emboka enyoka abagobereza endiga emboka ekaaba omulungi kati oba bano babadde bamulinda obbanunula bagenda kukola batya omununuzi nga kiboka emuliko emuyitako ebwembuya omutaka yes emboka enyoka emboko enyoka kyenjagala esanya eringi eno Yesu emboka enyoka twamukutte naye kiri eno mu mayembe enyoka Yesu mukubye obunege kamala okumwasa gwe wenna ogana nti usisibye muzimu gwa Yesu gendo osabe mu chacho wa Yesu olabo basimugalidde wanakuwa kyoyagala omanya laddu zitatakola bapita longo laddu zita lero zikuba munyweza za Yesu kasasiro mfaya bangu sanzi musibye ne bamatayo bonna
simanya abakoliiso bonna basibidde wano simanya bano bamatayo bano bakali abakoliiso n'okulamaga tekubangayo buli alamaga nga akubwanga accident enjulo agenda nga nasiza Yesu asaba omukisa akubwanga bukubwa accident n'agwa gwa okitegedde era sibakuba nti nnoonya content sinoonya likes nkuba Yesu njagala ansasule ayina abagoberezi bangi nnyo wano bamulumirirwa wabadde akituufu nga baddala kituufu bamulumirirwa twagala ssente zaffe ogenda kudda banaddiini ate mbadde waze sina kyembagaza banaddiini nze manja Yesu eri ddiini okiwulira bino bya mwoyo sina muntu gwenzivodde wuwe nze gwenkutte ye Yesu akuba nti bali bakaabira ebitabakwatako bali batadde mwetase mutalo olutali lwabwe omanyi bannayuganda bagala mpalaniraako zono mubanja we bagala empalanene gwe n'ejjogo lino ligwe bakwate Yesu amusasulire neze njamukuba paka nga ambudde sente weziri oba yita bano bakakande oba yita baani njagala sente zange wano biliyoni 2 eza dola bonna abo bonna gambye Yesu simujja wano ku ntandaalo paka nga bampadde sente zange zemba banja bano mbabanja sente bano ba Yesu bano bamusa bano bamusa babba n'omugga emisiri abo tulina n'omugga gutubanja Musa guno gwe yakubisa amazzi ng'agenda gw'omuggo tugumubanja gwali gwa kabaka jjajja wange Falaawo tugumubanja gwali gwa Golodi nagwo tugubanja bano family abantu tugibabanja ate ebbanga ddene paka ebbanga emyaka mingi tubanjiriza emyaka 10 mmeka 12 emyaka 10 mmeka 12 kati tupoke tugamba ekibala kikola ki batu kyasasudde okujja kutugiye ku kiboko kukalamula ku ddoboozi omuggo Musa gwe yakozesa yawuzaamu mu nnyanja gwamuwa Mukama Katonda tegwabwebwa kabaka wuliriza bali abasajja bali omuggo balimba omuggo gwali gwajjajja wange gwa Golodi nga bagala byafuna bano babba ebyobugagga bingi nnyo bano baminsani we bajja wano babba ebyobugagga biki bingi nnyo ne batwala n'ebintu byaffe bingi nnyo era bye mbabanja abasamize bakyeyagala nalaba nayo kya Bayibuli simaya kya Bayibuli n'akikuba kibooko ebeera Katonda akyasirise naye kiba kigenda kujja kyokye olabe nga kweyagala kwabwe tekukyaliwo abo bonna Katonda ayagala baddukirewa mu kanisa kakati we twegayirira abandira luse abandigenze mu byobusamize abendyesse ne beetuga nga naawe oli wano oli oyagala kwetuga naye Katonda n'akuyamba n'ojja amira kati naawe tebereza bannaabo naawe ogenda beegayirira mu maaso ga Mukama Katonda kubira mu ngalo Yesu Kristo waffe. Haleluya, amen. Haleluya, Yesu mulinyirire eye sitani mulinyirire eye. Haleluya, amen. Yesu mulinyirire Yesu mtakisubiye no kweta kifalu tuya no kifalu eno onaddemu okuleta emputu Yesu okusamya endiga wanani agamba tulinawo endiga Yesu emboko zivuta bali kutikana kye bakola bwendiga zo Yesu emboko ojuulira ozuulira ono kubaita kifalu gwatamanyi kifalu njibaike emboko ya kifalu jachuulira mujja chuulira ero kati Yesu tumuyina akasajja kalo katumanyiride ebbanga ddene ojja kuva mwatire Yesu ojja kuva mwatire. Sitera kulumba nnyo ate era sirumbye naye muganda wange ono yeetaga kubuulirira nga ye abakulira eby'ennono bannaddiini mwenna buli omu mu kiti kye kino nandisuubidde nti kikwata ku buli omu. Abasiraamu obuli bayinza okugamba bayinza okubeera ne bagamba nti kasita abakutte ku bakatuliki ne bwamaliriza abakatuliki azzaako ki omanyi kyobazzaako mmwe abalokole wamaliriza mmwe bwamaliriza abakatuliki azzaako kyayinza okuba nga azzaako mmwe. Nze nnyina enzikiriza eyange buli omu ayina enzikiriza eye. Nze nsiiba nkibagamba lunye ne mbagamba naye buli omu akkiririze mu ddiini ye buli omu waali walabira omusana n'enjuba. Nze tekinneetaagisa nnyo kulumba basiraamu kulumba bakatuliki oba kulumba balokole kubanga nze nalaba omusana ewange naye walaba ewuwo buli omu abeere mu katebe ke buli omu waali we waali ewatuufu
buli makirize bwe kyakkirizaamu nze tikigenda kunnyumira nnyo nga nze nnumbye eddiini y'abalala ne muganda wange ono kyakola kikyamu. Muganda wange kituufu oyinza okuba nga gwe ndowoozayo kyoyagadde okukola naye kisazeemu kikyuse tikinyuma kuvoola ddiini y'abalala koze mba nga nze ndi musamize ate sigenda kulumba basiraamu oba katuliki kubanga nange nyina bazadde bange tebagenda kugoberera nze kyengoberera ate era tewaliiwo amanyaani asi nga ffenna tuli bantu twazaalibwa twatondebwa twawekanga tuli ku nsi nga kwe tuli. Kati muganda ngoyinza okuba nga gulaba nti okuba Bayibuli eyo gulaba obonereza Yesu olaba obonereza Simenya Maria naye olaba kyekyandibadde ekituufu. Nsiiba mbaga nti waliwo ebitonde ebitusinga amaanyi omuntu si ekitonde kisinga amaanyi waliwo ebitonde ebitusinga amaanyi nga byo byaliwo bijja kubeerawo ate era biribeerawo. Ffe ku nsi tuyitako buyisi tuleke kuddira kuvoola ddiini y'abalala ate akatuli kiwemba nenyeza wali wamu nti mwetuddeko musirise ekyo kitabo kyammwe kitukuvu bakirinnyirira ate wempagirira omusiraamu singa yabizikizza dda gwogamba Kurani tagimanyi tagiwuliranko era bw'omunoonyeza gwe kyoga yali mukatuliki yali musiraamu. Kati muganda nge kyokola nsobi ensolo ekagala yekugwa ku bbwa nze oyinza okunnumba kisoke nengeza kugamba koma wookoma baako wookoma tolumba balala ojja kukola ekyo nga gwolowooza nti Yesu bajjajjawo gye bali balina amaanyi kituufu balina amaanyi naye nabo tebasiima kyokola. Enkomekerero y'olowooza eyinza kukomekereza etya? Tosobola kulumba munnaddiini, tosobola kulumba ddiini n'ogiwangula, tosobola kulumba buwangwa na nnono n'obuwangula, tosobola kulumba busiraamu n'obuwangula. Manya kikyokumanya wawookoma nze ndaba oba osusse wandikomye bakutenda okudduka tolina kuyisa waka manya kikyolina okukola sigalira mu nnono yo mu buwangwa n'ennono yo kkiriza mu bajjajjaffe bajja kuwa kyosinga okwagaleka kutyoboola bali abalala si mu bubi muganda wange naye nga nze kinnumye kuba Yesu nze ndi proud musamize naye ate muzadde wange si kyali baganda bange si kyebali mikwano gyange si kyebali kati otuleetera ffe okutuvumaganyisa kubanga ffe tuba tulumbye buli omu ajja kujja alumbe kubanga gwe wakireese kyekimuze nange nvumirira nnyo abalokole najja n'alumba semanya omusambwa gundi faya faku beera mu layini yo eno ensi buli omu afuna kyayagala tolumba balala noga abasiraamu ng'owulidde alumbye nti simanya Yesu we Namugongo naye ate gwe wasusseewo wandikomye muganda wange nze ndowooza bwe nti weetereezeemu oyinza okuba akikozeemu butali bugendeevu wamu bugendeevu naye butamanya lekeraawo kyokozeeko kimala nammwe abakulembeze b'eddiini bwebuwanga n'ennono kino si kyesuubira nti kyekibawa essanyu olw'okuba avumirira amaddiini g'abalala mumubuulire ko tukakkane mulongode ebyo proud musamize like and follow share nga video netuke ku mulala baagala nnyo musamize gwe wakutte ekifaananyi gye n'okiteeka mu ssawolyo naye essaawa yonna emizimu gyo lubaalewo agategago amayembe go gakwata omuliro waliwo ekijja. Omusajja ono mwenna mwamulabye ngavvola Yesu Kristo n'ekitabo ekitukuvu naye ffenna abali mu nsi abassa omukka kati goolo yaffe Yesu Kristo kutukkiriza kugenda mu kifo kirungi mwenna mukimanyi message eno nsaba ogiweeko abantu 6 buli omu amanye ku nsonga eno nze gwe mulaba wano nze yasooka okuvaayo ku Alien Skin oyo naye mbagamba Alien Skin okusinziira ebigambo byayogera tagenda kuvaako bibala munnange waayita ennaku ntono nnyo Alien Skin ng'akola kivulu ng'addira Yesu Kristo ng'amuteeka ku musaalaba ng'anywerako enjaga nga banywerako n'emyenge mwenna mwabiraba naye abantu bangi ne bavaayo ne bagamba muganda waffe watulabula ku musajja ono naye kyamazima twategeera leeti. Kaakati baganda bange nze ndi chosen one nsobola okusoma body language n'amaaso g'omuntu era bwe nvaayo ne mbagamba omuntu oyo mumufollowing ennyo mulabe ebikolwa bye era awunzikaayokezza. Omusajja ono yalinyiridde Yesu Kristo nga bwe mwakirabye n'ekitabo ekitukuvu era nga bwakwata emiggo bwakikuba mwenna mwakirabye bulungi nnyo naye omuvubuka ono mu kuvoola Yesu Kristo ate abadde akozesa vidiyo za lw'omushana
nze nabagamba kubanga Yesu Kristo mu bitabo bye alaga nti abantu abavoola erinnya lye n'amaanyi ge yabatuuma emisege be balabe be naye n'agamba abantu abo basobola okujjira mu kifaananyi kye ng'abantu abo balaga baweereza ba Katonda naye nga beegaana amaanyi gaako. Omusajja ono mumumanyi, sijja gamba nti temumumanyi, musamize era vidiyo ze zitotrendinga ng'avuma Yesu Kristo n'ebirala. Akozesa vidiyo za Lwomushana yazikozesa ng'engabo. Buli saawa bwafuna vidiyo ye ng'agiteekayo ng'agamba muwulidde kati oyo musumba agambye musamire ndowooza mulaba. Kaakati Lwomushana ky'otamanyi ebintu by'oyogera biba mu Proverbs w'obivuunula biba bitegeeza busamize. Kaakati omwami ono mu kuvoola Yesu Kristo n'ekitabo ekitukuvu abadde akozesa vidiyo zo osobola okwegaana. Mutaaginge Lwomushana vidiyo eno agirabe. Omuvubuka ono anyomye Yesu Kristo gw'otugamba oli muweereza wa Katonda Lwomushana kubanga abantu bonna mishoni yaabwe Yesu Kristo naye ate abasamize bakozesa vidiyo zo. Ensonga eno ogenda gikola otya? Kubanga nze nabagamba ne bwe tugamba nti tugenze mu mateeka tusobola okwata vidiyo z'abasumba bonna bapasita Serwadda, bapasita Kakande, bapasita Ssenyonga, abo bonna ne tukwata vidiyo zaabwe ne tutandika ziraba. Abasamize bonna tebalina vidiyo ezo naye balina vidiyo za Lwomushana. Vidiyo za Lwomushana ze bakozesa okuvuma Yesu Kristo mukama waffe obulamu bwaffe. Bannange nze siri waneno Lwomushana sina kye mwetaaza. Ekyo njagala mukimanyi, sina budde mbumuwalane naye njagala kulaga bantu. Kati ensonga ng'eno omusajja ono akozesa vidiyo zo okuvoola Yesu Kristo mukama waffe atuwa obulamu, tetusobola kusirika, tetusobola kuwaana. So baganda bange njagala mukubaganya ebirowoozo ku nsonga eyo mubeere bulungi mweraba ategedde tegeeza omulala. Ffe twagezezzaako kye tusobola ntukola tesiti ez'enjawulo naye ekyamazima tetulaba kimumasanyu obadde bukyabuze ffe tetukubyeko kuba bamuleeta asesema nnyo okusesema kugenze kukendeera